Olunaku lwajjo nazze ne bategeeza enteekateeka ya Nnyando Esofeeri saako ne mutowe General Salim Sale akandanaho saako n'ekitongole ekya NIRA n'ekya Uganda Electoral Commission engeri gye bali mu kubbamu obululu essaawa zino. Nzizo confirming information okugibwongerako. Njala tegeeza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenda baagala enkyukakyuka. Nga bwe tuli mu kusomesa abantu protest vote, tukimanyi tugenda mu kalulu kano nga tukimanyi nti akalulu kagenda kuba kakulwanira kubanga bano abasajja tebakkiriza okuva lwe bayingira mu nsiko babbi baafuluma ensiko babbi nakati bakyabba buli kimu ekyabwe kyakubba tebakola kintu ky'amazima. Kanyongereko olwaleero okuva olwaleero n'olunaku lwajjo ne wiiki eno yonna mu makolero ga mukulu Salim Sale agenda mu Nkekeera okuli Kapeeka Town Nakaseke waliwo okuwandiisa abagwira bangi nnyo abava e Burundi Rwanda basobole okulonda. NIRA amagye saako ne Electoral Commission bakola kyonna ekisoboka nga bawerekerwako security mu bitundu by'enna mu Nkekeera Industrial Park eno gye bali mu kuwandiisa abagwira naddala abanoonyi b'obubudamu nga bajja okubawandiisa babafuule nti bagenda kulonda. Era nga twogerera bataddewo polling station nyingi nnyo mu side z'enna mu Nkekeera ku park industry ya Salim Sale nga barefugee abasinga obungi bagenda okulondera. So njala tegeeza eggwanga mwenna abantu beeyo mwenna mutegeere bulungi nnyo nti okubba obululu kugenda maaso massively bakozesa abagwira massively nga bakozesa okubba obululu era nga Salim Sale yakikulembeddemu ekitongole ekya NIRA ekitongole kya Uganda Electoral Commission saako n'amagye agawa obukuumi. Bino byonna Salim Sale abimanyiiko bulungi nnyo. Kyamana wakakiiko by'okulonda abimanyiiko bulungi nnyo n'abantu nga twongedde ogenda mu maaso era abagwira bangi nnyo nkugambya abava e Burundi abava e Rwanda abava e Somalia abava Eritrea bano bali mu kuregistalingibwa saako n'abava e South Sudan bali mu kuregistalingibwa ekitongole kya NIRA nga bagenda kulondera Namukekeera Industrial Park e Kapeeka Nakaseke. Programu eno eddukanyizibwa NIRA ekitongole ky'ebyokulonda ekya Uganda saako SFC era EC yo kennyini ekuliyetinzeewo polling stations nyingi nnyo mu Namukekeera Industrial Park nga Salim Sale yabikola. Ntegeezeddwako nti abantu bano babawa temporary national identification nga za mwaka gumu. Can you imagine? Ntegeezeddwako nti abagwira bano bonna bagenda okulonda babawa temporary national identification nga za mwaka gumu kubanga bagenda zikozesa okuva lwe batandise obbawandiika mpaka mu January mu February mwaka ogujja zijja kuba ziweddeko ng'ekigendwa kyabe kivuddeko. So I'm here to inform the international community, including Ugandans at home who can't access information, that there is ongoing registration of foreigners who are informed to help the current regime to vote. This registration is taking place in Namukekeera Industrial Park, which is owned by Salim Sale, the young brother to Museveni. This registration is funded and controlled by Salim Sale, Electoral Commission, NIRA. As we speak right now, they have registered a number of foreigners from Burundi, Rwanda, South Sudan, Somalia, and Eritrea. As we speak right now, they are giving them a temporary national identification which will last for 1 year. After 1 year, the temporary identification will be finished because the work which was assigned them to do will be almost completed after rigging elections. So I'm here to inform all Ugandans, wherever you are, that there is ongoing bounty stuffing or rigging of elections or votes in Namukekeera Industrial Park, which is funded by Salim Sale, organized by Electoral Commission of Uganda and NIRA plus SFC. Their mission is to get votes from all foreigners, most especially the refugees from the mentioned countries above. So please inform the concerned citizen to be aware that Museveni and his family plus the National Resistance Movement, they have already rigged elections via using foreigners who are situated in Namukekeera in big numbers. So that is the information which I wanted to deliver first to all Ugandans. So bana Uganda mwenna mberenga mutegeera bulungi nnyo ensonga eyo nga bweri jagadde njibategeeza mutegeere nti waliwo obubi bw'obululu bugenda maaso
nga nile kimanyiko bulungi kuba iri mu registeringa electoral commission kimanyi bulungi nnyo yakoze polling station bitundu byonna nga kitegeeza abantu bano bayinza okuba balabala abantu bano kuba baregisteringa ne waliwo kubalondesa ne bazaayo abantu bano kitegeeza bali wakati w'emitwalo 5 ku kakadde sofa bebakakola ki bebakaregisteringa ne babawo ebyogera ng'amaze okulonda ne badde mu kampu zaabwe so njagadde eggwanga litegeere mu ngeri yeesoboka awo tuvuddewo kati kuno kwenjagala okulabula tutandisa sesulu kirala ati bannayuganda bannange mwenna okwetoola Uganda yonna naye okusingira ddala bazzukulu ba Kintu n'abannambi tutuuta obudde bungi saako n'okussaayo obulamu bwaffe okubategeeza information gye mutasobola kufuna mu Uganda ne tubagamba mwebeereremu ne muganya okuwulira tubategeeza Museveni abakoze ebikolobero bingi nnyo Museveni ow'omukinaana Museveni ow'olwaleero obukodyo bw'akozesa obw'okwefuula nga nnawolovu tebuvangawo akyusa mbukyusa abantu bakozesa ne muganya okutegeera bwe twogerera essaawa zino nzizemba wa information nga mbategeeza Museveni ajja akozesa Baganda okufuna obuyinza n'olwaliro akozesa Baganda okufuna obuyinza akozesa Baganda okweyawulamu nga beevuma beekuba betta ye ng'atudde wali nzizembaga mujje munonye tribe y'Omunyoro nga balwana n'Omunyoro batono nnyo wabula Museveni akozesa obukodyo obw'ekiyeekera obwa divide and rule okutulwanyisa n'okututta kati buno obakanjera bugende eri abazadde wonna mu Buganda okusingira ddala abantu beebugerere mukono njagala mumpulirize bulungi abantu beebugerere mukono nzize mbasomesa nti Museveni ateekateeka okukola ebinja by'abayeekera ng'ayagala kubisiba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform era nzize mbikuba naye nafunye information nenyenyamiza nenjagala ngitegeeze eggwanga ntegeeza Abaganda mwenna waliwo ekigenda mu maaso mu bitundu by'ebugerere ne mukono nga Nyando Esoferi ng'akosa ba agenti be bagenda maaso nga bagenda ebugerere Mukono district nga bakuŋŋaanya abavubuka abato ng'abalimba bazadde baabwe nti abaana bano bagenda batraininga emirimu gy'omu mutwe naye ng'ate si kye bakola kumba abaana bano babatwala batraininga buyeekera mu bitundu eby'emukono n'ebugerere naye nga bagamba nti bagenda batwala bamala batraininga babafuna scholarship naddala batwala abaana ba senior 4 n'abaana ba senior 6 era babatwala ne kati we twogerera abazadde bangi nnyo abawaayo abaana baabwe bali mu kunoonya abaana be bawaayo tebabalaba tebakyalina mpuliziganya tebamanyi bagenda ssanga abantu baabwe so ng'ate abantu bali mu kunoonya abaana baabwe naye nga kiga abaana nze nga bwe nabagamba olulimi nabategeeza nti Christopher Dama ne Gito Structures bibali mu mbeera y'okutegeka obuyeekera bino ebintu bigendera ddala okusingira ddala abantu batakyalina communication ku baana baabwe okusingira ddala Kayunga Galilaya Road eno eri abazadde bali mu kaba maziga ng'abaana baabwe baatwalibwa emyezi kati egiweze tebaddangamu okulabika n'okutuuka olwaleero tebalina ngeri gye babakontakitingamu bamaama ne bataata mutalo lw'ekinaana Museveni yakozesa bakadoogo be baana abaasigala ettayo enfuuzi nga bazadde baabwe abakyala n'abaami babasse abaana nga tebalina kyakkola Museveni n'abatwala n'abalwanyisa bwe yamala okubawanguza olutalo wayita ebbanga lya myaka nga 5 abaana bonna Museveni yabasaanyawo tebaddamu kulabikako wantu wonna n'okutuuka olwo bakadoogo tebaliiwo abaasobola okumanyako ekibambulira kino wattu badduka bawangukira mu nsi z'Abamugulumeeru abalala bali mu Uganda omwo batambula beekweka kuba Museveni abanoonya kuba bamanyi byafa mu nsiko kati gwe ngamba otya omuntu ategeera ozadde omwana wo atudde senior 4 atudde senior 6 oli nagamba tuwa omwana ono tumutwale tumutraininge bwe tumala mutrainingamu ate tumutwale tumufune scholarship agenda asome nga kuvadde mu kaseera kana akakati abaganga ligimu mazeeko emyaka 4 nga mukimanyi babadde balwanyisa abaana bato ne mu myaka gy'ekinaana nakati kakodyo kemwe bakozesa bagenda kubattira abaana kubanga kodyo weekali kakusaanyawo baana Baganda mu Buganda bonna naye ng'ekinyuso kyonna ekyabayeekera kati kiri mu Bugerere Mukono Wakiso batadde ebibinja bye byabayeekera naye ng'abaana bwe bagenda okukozesa eyo security alert esooka kale mwenna abantu b'Emukono Bugerere Wakiso mwenna mutegeere nti waliwo ebikolwa eby'obuyeekera nga Museveni yabitaddewo nga batutta abaana bamwe babajjako aba senior 4 n'aba senior 6 Museveni talina kyagaza abaana bamwe okujjako bateeka mu ntato bakozesa ebikolwa by'obuyeekera amala abatte kuba talina kyabeetaaza singa yali abeetaaga ng'ayagala nnyo abaagale
buli mwana mu Uganda olwalumaze okusoma yandibadde alina omulimu singa ali abaagala singa abaana bano baatwa ne batendekebwa emirimu egy'enjawulo nga n'emirimu egiri bakola lwaki tegiriwo kuba talina kyabeetaaza kati akime muzaala abaana ne babeera ku lujja abaana abo be bagenda okusitula omujiji gw'okulwanirira eggwanga lyabwe kati alina obba bajjako abattempolampola kubanga akimanyi abavubuka bangi bali aida ndisuula tebalina mirimu kati agenda bba battira okutuusa lwe munaategeera muganya okutegeera ne mujja tegeera lwampaka ng'akimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna eggwanga limwefuukira ng'ate abalina omwefuukira bali mu Buganda kati mumukkiriza abana babaweeyo babatte ekisigadde mujja kitegeera ye security alert esooka security alert eyokubiri omukulu Christopher Damula Kijambia Mariamongo akyagenda mu maaso n'okukozesa obuyinza obw'ekimpatiro bwamuweebwa okuwamba okutulugunya n'okutta bannayuganda kati essaawa zino bwe yamaze okugenda mu ghetto n'azikyankalanya era ezimu zamusobyedde kati njala bategeeza mwenna abavuga boda boda mu Buganda ntegeezeddwako nti ghetto kati ghetto structures eziza mu boda boda ng'abalumba ku stage abayita mu masemina n'abagamba tebageze okuwekalakaasa oba okwenyigira mu kintu kyonna ekimu procession nga bagenda okwerekera Kyagulanyi oba okwenyigira mu kwekalakaasa kwonna nti anaakwatibwa yenna ajja kusibwa oba ajja kugibwako pikipiki ye oba ajja kuttibwa kino mwena baboda boda mukimanyi omusajja yabatuuseeko n'abagamba naye ng'ekigendera kya bakiyita kubatiisatiisa kubanga ogwo si mulimu gwe omulimu gwa kukwatisa mateeka so saate kwenyigira mu kumenya mateeka muza mutegedde bulungi so njala tegeeza mwena bavuga boda boda mu Kampala Mukono Wakiso Entebbe n'ebitundu ebirala by'eggwanga Christopher Damula wagezaako bayita temugenda kubanga boda boda sijja gikugulira amafuta gonywa oba gokozesa sijja gakugulira kino bakikola okubateeka mu kutya kuba tebaagala mwenyigire mu kwekalakaasa kujjako Museveni naye ng'atajja kuvaako baalimba ne Christopher Damula nga bwe nagambye nti essaawa yonna ogenda genda ate ojja kirozaako toli wa kitalo nga bulowooza twali tulabye abanene emirembe engalo tayimu egenda tuuka ng'olina okifeesinga kubanga tukooyi efuga n'ejjoogo n'obutemu bwo Christopher Damula patikula Christopher Damula weefudde ekizibu mu Uganda so namwe njagadde obategeeza kati nakano security alert eyokusatu amanya gange mugamanyi nze Lumbuye oyinza okuba nga toyagala kuwulira byenjogera obanga face yange ekulabikira bubi which is okay naye njagala ulize byenkugamba olwaleero mu security alert eno ekiri atabala kye kiri nasigadde waka mubeere ku mitimbagano ku TV ba ku radio mugenda kulaba kyengenda obbagamba very soon waliwo enteekateeka namutayiika ey'okusaanyawo bannayuganda mu kimpukumpuku mu nkola y'amagezi nkiddamu oyinza okuba tonjagala nga feesi yange ekulabikira bubi wabula njagala ulize ebigambo byange waliwo enteekateeka namutayiika ey'okusaanyawo bannayuganda bonna mpolampola mu kimpukumpuku ng'enkola eno egenda kukolebwa ekitongole eky'amagye ekya UPDF egenda kikola etya ku biragiro by'ennyanja esofeere mu kitongole kye ekya DS oba former CMY ne ISO sako ne SFC batudde ne bakkiriziganya nti engeri emu gye bayinza okukendeeza ku bannayuganda kuba kuba obutuwa oba okubasiiga ebirwadde ebitawonera ddala nabazannyedde akatambi nga kakaddemu kabalaga engeri Museveni gye yasaasaanyamu siriimu mambuka ne mu Buganda kati saagala mudawutinga information gye mbawa Museveni yalagidde ekitongole kya UPDF kubanga ne UPDF ye kitandika okuteekawo ensirika ez'ebyobulamu kye tuyita health camps. Health camps zino mugenda kubeeramu nti okujjanjaba saako obulwadde buba balemeredde nga bakusindika mu private referral bakuwa private referral letters n'ogenda mu private hospitals baba kusindise mu private referral hospital gye bakusindise eri aba SFC abaddukanya amalwaliro gaabwe eyo bagenda kuba bakumaliriza bumaliriza kati nkiddamu okutandika olwaleero oyinza okulaba ku mawulire ku mitimbagano oba ku TV nga bakugambye nti ekitongole ekikuuma ddembe kya UPDF nti ye kigenda teekawo kye tuyita health camps okwetoola eggwanga lyonna nga kijjanja bannayuganda ku bwereere
era nga kibawa eddagala awo ababasussweko obulwadde nga tebusobola bagenda bawa ebbaluwa ezibasindika mu malwaliro agayina eddagala eryetaagisa n'ebyuma basobole okubajjanjabira ku bwerere kyetuyita rifaalo. Rifaalo kitegeeza omuntu akusindise nga yalemeddwa n'akusindika ewala bagenda basindika mu private referral clinics oba hospitals nga baziddukanya ba SFC ekigendwa kyabwe neyo tovaayo. Kati muganda ngenda gy'oli manyi nti obwavu bungi nnyo obatawaanya n'ebirwadde bingi nnyo bimatamanyi lwakibaluma. Wabula singa olaba ku TV, ku radio, ku social media nga bakugambye nti UPDF egenda kutegeka free health care camps across the country but mainly in Uganda, togeza n'otwalayo seddume w'omutwe, togeza n'otwalayo enkobogozo, togenda kuwona kabere mwana wo tagenda kuwona. Eddagala lyebalina lyeddagala lyenziza enkuba eribadde nga ku seemwayi ery'okugema ebirwadde byonna ne buswiti bali balina obbawa obutwa lyeddagala kati eryafikawo neddala bagenda okuteekamu obutwa bali bakube. Mugenda kukongoka ng'ebinnyira ye nga Museveni ali eryatudde. Nkiddamu muganda wange yonna gy'oli nziramu okutegeeza wawulira nti UPDF eteeseteese ensiisira z'ebyobulamu nga za bwereere nga bagenda kukebera buli kirwadde bakuwa eddagala ekiba kibalemye bakusindike mu private malwaliro ag'obwannannyini nga galina buli kimu bakujjanjabe eyo togenda kuvaayo. Eyo enteekateeka namutaika Museveni agirina era ngibagambye. Njagala n'abavidiyo eno woolabira ekiwandiiko ekyo nti UPDF eteeseteese 3 health camps across the country but most they are targeting Baganda in Uganda and Basoga. Please nsindikira feedback ngambe nti biwayogedde bibino unless nga babisazizaamu meeting zaatudde ba discussing bute bagenda okukendeeza Abaganda babaleseko akajanja saaka Abasoga n'abantu mu Eastern. Kino kigenda maaso enteekateeka yawedde dda. Bw'oba okyagala okulya ku muwogo, okyagala okulya ku dduuma, okyagala okulya ku maleewa, okyagala okulya ku kalo, okyagala okulya ku bigere bigente, saako n'okunyenya ku gali benjole, ngenda kugamba ng'okyagala n'okulaba ku baana bo weewale health camps UPDF zigenda okukola. Eno assignment yawedde ne ssente zaafulumye bagenda bakuba butwa. Abalala bagenda bakuba siriimu n'ebirwadde ebirala musooke mutegeere nti ensi Museveni akoowa. Mujjukire nti dikiteta yenna bw'aba agenda talina gwe yeeguya famire yokka. Kati nze mbaga bigambo bino teri agenda bibagamba. Bw'ona obinyooma munnange sikulinaako buzibu. Kubanga ne mu Bayibuli batugamba nti Mukama Katonda yalagira Nuuwa nti abantu baali balina amawaggali mangi. Njagala bawaako ekibonerezo kimu. Wabula saagala bonna bazikiriza nti ye nyamba ombajjira eryato luva okwaya. Onondere buli kiramu kyonna ekinajja mu budde omuli ebisolo ngolonamu ekikazi n'ekisajja n'abantu ba bulijjo bategeeze bajje balinnya eryato. Nuuwa n'akola ekintu ekyo n'akuŋŋaanya ebisolo byonna ebya buli kika n'ategeeza n'abantu. Wabula era eri abawakanya Nuuwa nti Nuuwa alabika yeerogozza ekyaddako amataba gajja gasaanyawo enkumi n'enkumi z'abantu lwa mputtu. Kati nammwe nzizo bagamba nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka. Bw'ogaana okuwuliza bye nkugambye sinze ngenda okufaamu gojja okufa. Ebyobwereere mu biba bibeera byabwe n'ebibeera bya bbeeyi nnyo. Cheap things are always expensive. Ebintu by'obwereere bibeera bya bbeeyi nnyo oluvannyuma lw'okumala obikozesa oba okubitwala. Kati muganda ngenda gy'oli ngenda kutegeeza kasitoola abantu UPDF etegese ensiisira z'ebyobulamu tobuuza manya nti okukufaako kufa kw'abaana bo. Naye eriyo era bagenda okugendayo. Njala baagaliza okujjanjaba okulungi bwe munaavaayo muwandike amalaame gammwe mulaga abagenda obbasikira eby'obugagga byammwe mugenda birekera bwe muba mubirina kubanga yabaabuwaza nga tayagala mbere ne ssente. Omuntu alina essente ng'amanyi gye bajjanjabira mu malwaliro amatuufu nga ne ssente azina tasobola kugenda kufuna kya bwerere. Ekikutwala mu kyobwerere kubanga yakwavuwaza you can't afford hospital bills oba medical bills kati wabafunira. Gweweebuze lwaki ye atuuka okugabya okujjanja ebyobwereere ng'ate n'aba UPDF tebasasula musaala, abapoliisi tebafuna musaala, aba prison tebafuna musaala. Lwaki? Ekyo nakyo mukitegeere nkibategeezezza. Eno security alert esembayo.
gwe wenna ng'okola bitongole ebyokwerinda ng'oli indigenous, ng'oli mu poliisi, oli mu UPDF, oli mu prison, be very careful and cautious. Watch. Eriya abantu mu bitongole ebyo bababega batya. Oli ayinza okuba mbadde mukola naye n'atandika okuleeta ekibozibozi ky'ebyobufuzi. Kasita akireeta n'osimattuka ekigambo nti onaawo okooye wandiyegadde regime change. Ku bintu biri ojja kufunako ekimu. Bw'otafuna demotion ojja kufuna dismissal. Nkiddamu, bw'otafuna demotion ojja kufuna dismissal oba ojja kufuna okufaako ng'obudde bukyali. Bino bitandise okwapeninga mu prison transfer ez'ekimpatiira. Zino zivuddwa n'ensonga nti mbadde nga mutuula ne mwogera ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga abantu abo temumanyi information gye bapiikingamu. Baagala okumanya abawagira enkyukakyuka bali bameka. Era information yawe bagiwaayo n'amanya gammwe ogenda okulaba nga bakulifaalinze bakuwadde transfer nga tomanyi lwaki bakuwadde transfer. Transfer bagikuwadde olw'ensonga bwe mwali nga mudiscussinga nga bakolegi ebyobufuzi walaga side. Kino kigenda mu maaso mu prison, kigenda mu maaso mu poliisi, mu UPDF bo kye bakola babajjako bujja mundu abasigadde ne bakola kye baagala. Kati njala bategeeza mwenna abali byokwe n'abali mu offices ez'enjawulo. Please, the moment someone comes out, even though he is your workmate, and he starts talking about politics, be very careful the way how you reply or the way how you answer him. Because Museveni has sent a lot of spies in different structures of the government to see who are those supporting him and those who don't support him. The moment you come out to say that, I'm tired with this regime, for them they are going to laugh with you. But at the end of the day, after 1 week or 3 weeks, you are going to face it laugh without knowing that the discussion you had with your colleagues is the one who has caused the problems to you. So that is the inside information I've tried to inform you all government officials who willing or wish to see the new government. Be aware that each and every person you are discussing with him about the regime change, about politics, those are spies. They're just moving around in each and every office talking about politics. But your answers, your replies, or your interactions may cause problems to you. Just stay quiet. If someone comes with those stories, political stories, please tell him, I'm very sorry, I'm not interested in those stories. Or tell him, me, I'm in the government. Why should I vote? Or why should I vote opposition? Of course, I will vote Museveni. That is it. You will serve yourself and you will serve your job. But unfortunately, when times come to vote, go and vote Robert Kyagulanyi Ssentamu at national platform. That is it. Let me repeat this statement. All serving officers in UPDF, police and prison, and other government officers, please be aware that Museveni has sent a lot of spies within all government structures. Those women and men, they are going to move around office to office talking about politics. But the moment you come out to engage in such discussions and openly you show them that for you, you are not interested in Museveni's regime, you will be finished. Either you are going to be transferred, or you are going to be demoted, or you are going to be killed. So, my brothers and sisters, be aware. If someone comes and start talking about politics in your department or in your office, please inform him, I'm less concerned about politics. I'm in a government office. I'm supposed to support the government. That is it. You safeguard yourself, you safeguard your work, and you safeguard your position plus your family. But when you openly tell those guys that you are not interested, you are not supporting Museveni or the regime, my brother, my sister, you are going to get problems. So, support inside your heart. When the time comes to vote, please vote Robert Kyagulanyi Ssentamu at national platform. But please keep yourself safe. Museveni has released a lot of spies in each and every government offices across the world. Or not across the country, and even in the whole world. Museveni has spent a lot of spies to spy on you. So be very careful whenever you are.
njagadde obategeeza mu kitegere bya bagati bamanyi Luganda nange nkozesako oluzungu lwange lwenterese mu kasefu box okubategeeza mutegeere mu bungi mutegeere ebintu bino n'olwensonga njagadde mbategeeze ekintu ekyo mu kitegere bulungi nnyo akasembayo gwe wenna ng'ogenda mu malwaliro okuli Mulago Kawempe Kiruddu ne other referral hospitals mu Uganda njala mugendeyo nga mumanyi gye mulaga Kattiro njala mugendeyo nga mumanyi gye mulaga ki Kattiro 1 teri malagala 2 body organ harvest ekyagendera ddala maaso ogendayo otambula ng'owenyegera ng'oli mulamu singa bakujjako omusana bakukebera nga gumakinga nekibaagala togenda kudda nebwe lwaki bajja kukwata bukwasi nkiddamu gwe wenna muna Uganda ng'ogenda malwaliro ga gavumenti okuli Mulago referral hospital ogenze Kiruddu Kawempe n'amalala amanene referral hospitals mu Uganda mbategeeza nti abasajja basinga omungi kati ba specialist abaliyo ba SFC nembaga business ya body organs harvest ekyagenda maaso ey'okutwala ebintu byammwe ebyomubiri eby'omunda omuli ensigo ekibumba amawoowolo n'emitima bikyagenda maaso ng'oyagala okutegeera nti bikyagenda maaso gwe bajjako kujjako omusi kubanga bwogenda mu ddwaliro automatically basooka kujjako omusaayi kati omusaayi singa gumakinga n'ekyo kye badde banoonya tosobola kuwona ne bwogenda ng'eriiso liri kuluma oba linnyo liri kuluma oba wamenyese kugulu oba ogudde ku accident togenda kusimattuka bagenda kusirisa bakuggyemu eby'omunda ogweyo ekyo kiwedde bannakazadde nammwe mbategeeza nabategeeza luno ne bagamba nti mugendere eddagala emunywa ennaku zino teriri safe lireetedde abaana mu bazaalibwa okuba kati muzaala bimongwa abaana balwala balinga emmotoka enkadde ez'omu 1960 ekibaleetera olwo eddagala babawa bagiyita maternal check-ups zemugendako every month ezo zemugendako zifuuse ekizibu lyeddagala babawa effu nga temumanyi muzaala abaana nga bayiika windows obwana bwakwashako kayina pulesa kayina sukaali kayina alusa ku myaka gyako kayina diplosion kayina diplosion nga kaana kato kyova muzaala obwana kayina fesi nga myaka 3 olya kayina diplosion zenjita diplosion nga kaana kayina diplosion kayina pulesa kayina sukaali kayina alusa kayina buli kimu naye nga mwana muto lwansonga eddagala bawa mu malwaliro so mutegere nti mu Uganda Museveni ali mu kukola kye tuyita scientific ethnic cleansing ng'ayita mu buli kitongole kyonna scientific ethnic cleansing akikola mu Buganda akikola mu Bunyoro akikola mu Busoga akikola mu Mambuka mubeere aweya nti ebintu bino bigenda mu maaso Ssekabaka Kayemba Nantabulirwa yasaabalira mu lya bbumba nti omuntu yenna tayagala kubuulirirwa wekanga ofunye ebizibu naye ng'ate ebizibu wandabadde obyewala ng'obudde bukyali n'olwensonga jadde okubategeeza information mugitegere bulungi nnyo anensula yo gwa naggamba nze tebinkwatako sivunaanyizibwa olw'ensonga leediyo bwekubikira tojja mugere olina kuwuliza byekugambye ne weeteekateeka n'oyambala n'ogenda oziike oba ogenda obeereko mu lumbe gye baakubikidde omuntu yafudde ngira bategeeza bannayuganda mwenna mwegendereza tugenda mu protest vote ebya kidnapping n'ebira byonna mubeera aweya nti okuwamba kugenda maaso mu Uganda buli muntu kwata ky'olina nga mwetangira abawamba abantu abawamba abamu sina bakozi ba gavumenti bakozesa bukozesa abantu abalina ebigendo byabwe mujjukire mu gavumenti muno mulimu abantu nga babbi nibo abantu nga batemu babbi bamataka nga bo bakozesa omulimu bakozesa office mu bali okukola emirimu gyabwe nga n'egimu tegimanyikiddwa so njagadde bategeeza obeera aweya ku bintu ebyo anaasigalawo talama nze ogwange ngumaze mukama bankumire tugenda tandikirawo tugenda kulwawo okusookera ddala njala kubaza mwenna abakoze post n'abakoze video ku social media platform zonna nga mukondeminga ebikolwa bya Muhoozi Kanyarugaba oba daily drinking general byakoze okuba nti atandise okuva mu mbeera nga akola ebintu ebitasaana fena tunajjukira nti ekitulwanyisa mu nsi yonna kwe kufuna eddembe Katonda yalituwa tuliyagaliremu ne mu nsi naye eriyo abeefuula ba-assistant ba Katonda nti balina obuyinza ku bannaabwe bwetwogerera essaawa zino Uganda eri mu katubagiro ka byabufuzi olwabo abalowoozesa bannansi nti bazze kulembera bannansi so nga ate
bali bazze kuzimba Bwakabaka mu Uganda nga bali tebazze kufuga ensonga lwaki bakozesa nnyo amaanyi okusinga okukozesa amateeka gye gakola. Nsaba Montagnire president wange ndyoke nsumulule information lw'ensonga njagala abeerenga kwali ne bensabye okubeerako bonna babeereko then tusimbule video nja kudda akawungeezi nga tumaze obyogera. Yenna agamba sound damu oli damu o refreshing essimu yo boddamu n'okiwandiika ng'okuba ekibulooka nga nenda bugisimu fungize gw'onoomanya damu okiwandiika owulire. Damu okiwandiike nti sound kuba ekibulooka ojja girabira mu ggulu mwe musiruwala nnyo saagala kulwawo. Alright. Bakomredi baffe bonna abawambiddwa ne batwalibwa mu detention centers. Tubadde nga tukuba omulango okwetola ensi yonna ku social media platforms nga tutegeeza ne Uganda Human Rights Commission ku bice bigenda mu maaso wabula akulira ekitongole kya Uganda Human Commission omukyala Mariam Wangadya ng'agamba ye atambula amakomera agasinga obungi tannalabayo ba prisoners wabula baalabayo ba terrorists aba criminals saako n'abo abaliko emisango gya aggravated robbery. Naye era tubale tumugamba nga abantu bafa bawamba ng'omukyalo Yesu yegwa nagamba naye kati nabagamba nti mu system sero bihoga ndi educate bihogo oba sero gaaju and educate rugaaju tunde towerente abantu bano obusiri wabwerekera misana kiro berekera emisana n'ekiro mu ngeri yonna ebesobose. Njagala Montagnire omukyalo oyo mugambe nti ebigambo mutabani wa boss we Muhoozi byali mu kukola ne byawandika essawa zino reflecting nga bamutuma okujja okwogera mu public interior wa political prisoners wa mu Uganda temuli kidnapping. Njagala mumpitira Mariam Wangadya owa Uganda Human Rights Commission mububuuze ebigambo mutabani wa boss we Muhoozi Kanyarugaba byakola ne byawandika n'ogga nti yawamba abaana reflecting nga ne byajja mu public okwogera nti mu Uganda temuli kidnap temwimba political prisoner kitegeeza byamutuma okwogera ayogera bala nabo bakola bya kitegeeza baba mu mokisa awo tufuddewa. Comrade Mutwe eri Mutwe bamuwambye era ne mutwala ali mu basement ya Muhoozi nga bayayogedde wabula njagala tubeere begendereza nnyo ng'obwana bw'omusota nti obuva mu kisusu okukaluma era kattirawo tutya. Museveni okuva ewaabwe history waabwe asoma nti bo tebasobolanga kubeerangawo ng'abantu baba yina okulwanagana okuttingana okumanya ani anaabeerawo okusinga abalala. Njogera ku gwaje basibuka mu Rwanda. Mukimanyi bulungi nnyo mu Rwanda ebaddeyo tribal clashes between Abahutu, Abatwa n'Abatuusi nga tribal clashes zibaddeyo all along just amawanga asatu ne galema okubeera mu community y'emu. Kati abantu abo baalemwa mu nsi zaabwe ne badduka ewaffe ne bajja nga barefugee. Kati barefugee batufuukidde ekizibu kye baagala okuteeka mu Uganda. Bo kye bajja ne beeteeka mu Banyankole ne balowooza nti bajja kufuuka Banyankole kumbe n'Abanyankole n'abagezi baakibuukamu. Kati omukulu ono bagezezzaako nnyo okukola tribal settlements okuloosa bannayuganda nti amawanga amalala gayinza okulwagana amawanga amalala. Ndi wano otegeeza bannayuganda tetulina buzibu na bannayuganda abalala bonna obuzibu bwaffe bakajja ka Museveni akatono bwe kati akagezaako creatinga entalo z'amawanga ffe tetulina lutalo na muntu. Omwami ono azayogera statement nga zikubaganya abantu balwane ne kigaana bwe yakutte mukulu Edi Mutwe statement gye yakozesezza nti amuyigiriza Olunyankole bw'obanga wasomako era ng'otegeera bulungi nnyo oyo aba asindika obubaka obulaga nti Abanyankole bali mu kulwanagana bannayuganda ekyo ekikyamu n'abagambye nti Muhoozi takiikirira Abanyankole n'Abanyankole tebakiikirira Muhoozi. Ekyo mbasaba comedy ka video kakoze temugezaako kulumba omuntu yenna ayitibwa Munyankole oba bagala fa Banyankole bagezaako tusula mu katego era mbe baziza temukikoze mu balinyumo balire ddala. Kati nga tuvudde waawo wetwogeredde essaawa zino bwe bamaze okukwata Edi Mutwe Muhoozi n'akonfaminga gyali kiba kitegeeza tetwetaaga kubuuza ani amulina yaba amulina. It either amuproducinga mu kooti oba amutuwanga mulamu kubanga bayina mukwata nga ina musango bagumugguleko bamuteeke mu kkomera. Ekitali ekyo kitegeeza amwena mu bukyamu. Ekyo kyakubiri. Ekyokubiri wetwogeredde essaawa zino President abadde asazeewo n'abakulembeze wa National Platform bayite olukungaana lw'abannamawulire bategeeze bannamawulire n'ensi kyekiddako. Muhoozi olukitegeddeko nti President ayise press conference ku kitebe kya National Platform ekavule. Muhoozi alagidde amagye alagidde poliisi okusalako ekitebe kya National Platform ekavule balime kuteeka olukungaana kubanga abali tamanyi obubaka ki President bagenda sindika mu bantu. Era twogere essaawa zino ekitebe kya National Platform kisiringiddwa off tebakkiriza muntu yenna ayingira oba atambula kugenda kumanya biki bigere. So press conference teriiwo. Kiki ekiddako ngenda kusaba Mr. President wonna wooli
otuyambe nga bulijjo Mr President ngenda kusaba nga bulijjo otuyambe nga bulijjo okwata simu yo ey'omungalo ya buyonjo ogende ku kibanja kyo ekya Facebook oba ekya TikTok message jobadde oginotuwa ku platform jobadde oginotuwa ku kitebe kya national platform ogiyise ku mutimbagano go recording efe tugisaasanya ensi yonna mu butambi butambula abantu bategeere kubanga ekintu Muhoozi kyakola kiri technical kubanga akyagala bw'ati aplaninga okwata security team yo yonna tutukogenda mu kalunga toyina muntu akola ki akuliko kino akikola mwayagala kuwekeninga n'okuwekeninga bannayuganda nakibasomeseza ne banga tebakiyita psychological warfare omuntu asobola okukola ekintu oba asobola okukola ekintu nekikuleetera okubeera emotional n'omenyeka mu mutima n'okaaba olwo yaba akuwangudde nkiddamu Muhoozi kye yakoze bakiyita psychological warfare bwakwata Eddie Mutuba comrade yenna n'amutuusako ebikolobero bamutuusizaako gwe wenna awulira nga kikutteko n'okaaba n'owulira nga onyiikidde omutima gukuluma wasuze okukutana toyagala okaaba toyagala kaaba onyiize toyagala kunyiiga ye technically psychologically aba amaze okusikowalinga kubanga abakubye ekyo kyesaagadde mu gwemu kati ekyo bwe yamaze okikola era yenna eyafunye obusungu ng'abuuza kiki tuzaako batukoze otya abantu bano bajja mu gavumenti oba bajja mu buyinza gw'ate oba wabuusa akakodi ako aka psychological warfare kitegeeza nti gw'oli strong enough to liberate that nation gwe wenna eyakaabye ng'olaba ekifaananyi kya Eddie Mutwe gwe yenna eyakaabye nga batulugunyiza Eddie Mutwe kitegeeza nti wagudde mu kakodyo ka Muhoozi ke yabadde ayagala eyo si gye tulaga yebwa Mr President wonna woli njagala kutegeeza oba oli makaago oba oli luddawa njagala kutegeeza okusinziira ku label sources zenfunye olwaliro essaawa zino DDG General Drinking General aplaninga okulumba amaka ga comrade Eddie Mutwe abaagala kuplantingayo engoye ez'amagye saako n'emmundu oba n'abo mikwano gya Eddie Mutwe nabo babalumbe bateekemu ebintu ebyekikolwa ng'ebyo bajja bikozesa nga ebyo obujulizi mu kooti okuteeka ku Eddie Mutwe emisango gy'obutujju oba egy'okusangibwa n'ebikozesebwa by'amagye ng'ate ye civilian wa bulijjo Mr President kuloopera Dere Drinking General saako n'akabinja akabamafia bali mu poliisi bagenda maka ga Eddie Mutwe saako agaabo mikwano gye abali close abamuli okumpi baplantinga y'emmundu w'amasasi saako n'engoye ez'amagye then kino bakikozese ng'obujulizi okuteeka omusango Eddie Mutwe bamusanze n'engoye z'amagye oba amasasi oba emmundu n'emikwano gye abali cross dero omuguleko omusango gw'okusangibwa mu bumenyi bw'amateeka n'ebyokulwanyisa by'amagye ekyo bagenda kikola ekyo kimu ekyokubiri Mr President wetwogeredde saa zino wenzijjidde wano nga Muhoozi era preparinga okujja okuraidinga amakaago nga ayagala kusiringa off oba okukwata manyi police naggulu bamaze obassembolinga oba muli mu motoka mutambula mwagala genda kusiringa off makaga president mukwata gyali mu mutwale nakuno mwagala kwongerako mukulu Nubian Lee mwagala kwongerako General Sensa saako ne mukulu Mbogo so Mr President yagadde okutegeeza wonna wooli General Drinking General Dere Drinking General planning okujja okukwata either olwaleero kubanga maze okutegeerako nti abasajja be basemwaye aba SFC saako ne poliisi bo babadde ku assembly nga babriefinga butye bagenda okujja okusalako okukwata Nubian as well bagala kwata General Sensa bagala kwatirako n'abalala then balabe kye bagenda okukola olw'ensonga nti badde baagala okututwala mu trap yaabwe yeeruwa akaluba katya kyekisooka ekyokubiri baagala kulaba bannayuganda obunyivu bwa mu buli luddawa Muhoozi alina ttiimu ye ya SFC gy'ayagala bateekinge over power nga tebayise mu kalulu kati aba ayagala akole ekikolwa mu kigwemu ye ateekinge over ng'akozesa kodita kyayagala okupulaninga essaawa zino naye njagala bajjukiza ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekijja okudetermininga future ya Uganda nkiddamu ekintu kyonna ekigenda okujja mu Uganda kyekigenda okudetermininga future ya Uganda mu byobufuzi so Mr President whenever you are Mr Nubian Lee General Sensa Mr Mbogo whenever you are get to know that Muhoozi Kainerugaba he had instructed SFC CMY police as well
to come over to arrest you or to kidnap you so that he can see or witness what level of love or support people they have towards you, because for himself, he wants to take power via coup d'etat. The moment the people come out to demonstrate, for him, he will lose that opportunity to take over power. But currently, he wants to arrest Bobby Wine or Mr. President, Nobianili, and the others to see the public reaction. Akwekakodyo kalimo. Orensonga, ngabwe bagay muka video kali kenkozi nga badde mu t-shirt ya pink. Abatajire mu demo jilabe ku YouTube ne ku Facebook. Ye chayagala nti akwate Eddie Mutwe n'abalala before nga tanakwata president alabe reaction ya public. Bamala funa reaction ya public. Then abantu batu bafuddeyo ekiddako next step mbwa akwate president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amuteekeyo alabe reaction y'abantu bwe batavaayo ku demonstrating aba amaze okuskowalinga nti asobola okukwata Kyagulanyi n'amuteeka gy'amuteeka nga bannayuganda tebavuddeyo kola kibakoze. Ye kimu kye bakola Tanzania, the same tactics they use in Tanzania okwata leader of opposition oba opposition leader wa Tanzania bamuteeka mu komera n'ekibiina ne bakiwera ne basigala nga bali active ng'ensi etambula bulungi katono kya planning nga kyagala okukola muhoozi. Naye omusajja ono okumanya musiru na kino jala kibagambe ng'obudde bukyali ekikolwa kye yakoze ogamba nti alina Eddie Mutwe Jonna badde nfunye sose zange okuva mu balaksi eyekatabisaako waliwo balaksi erigaluga banyabo ne bassebo njala bategeeza mu balaksi za muhoozi za controlling okuli egaluga n'eyekatabi ekiri eri Katonda yekandoza yabeera basigadde bonna mizimu okusinzira ku sose zange ogenda okuyingira ku gate ng'owulira omusaayi guunya waliwo flat eri mu balaksi yegaluga eyo wali balaksi ye ogenda okutuuka flat ye mwanda mu basement bateekamu abantu basula bakuba emiranga abakuba abafudde n'abantu basula mu Lake Victoria bano baba disposing baagala ng'omuvubuka oyo atudde ku flat ne bali mu kunywa sigara bali mu kunyumira kibali mu kukola. These are torture chambers, are not barracks. Muhoozi is using different SFC barracks to torture and to kill indigenous Ugandans. As we speak right now, the leader of the security team of Robert Kyagulanyi Ssentamu, our president, he was kidnapped a few days back, but now Muhoozi confirmed that he is the one holding Eddie Mutwe. But unfortunately, what he did is against all the odds across the world, including the local laws and international laws, whereby he exposed the nakedness of Comrade Eddie Mutwe, which is not allowed in all international laws. Those who have just came to know politics in Uganda right now, Muhoozi and his father, they have a tendency of kidnapping political prisoners, more especially the foot soldiers who affiliated to National Platform, and he tortured them and he sodomized them to the extent that he records them on the open, he records them, then he keeps those videos in his custody, and after there, he released those people to the public with the message that if you go against the orders which he had instructed you when he releases you, he will release those videos to ashame you in the public as well in your family. Kati mwenna njagala mutegeere message ensindise eno. Muhoozi okuva n'agamba nti yakutte Eddie Mutwe amulira mu basement ye. Era n'ataaka ekifaananyi kyatadde kyabadde half. Mu mateeka ga Uganda tekikkirizibwa kukwata musibe n'omulikodinga. Bakutte Eddie Mutwe ne bamuggyamu engoye nga bamukubye ne bamulikodinga. Just ekyo ekifaananyi kye mwalabye bakoze screenshot ya video ne bakyeditinga ne bakikolako half. Ne bamukubye ndowooza kyesinza confirming naye nga ate kituufu bandibanga bamusodomayizinze. Kati video bazirina era baziterese just to humiliate him we baba agalidde wonna. Naye ekikola kye bakoze kimanya amateeka kino tebakikoze ku Eddie Mutwe yekka, bakikoze ku basibe bonna ba National Platform. Ng'oyagala okutegeera nti balina video era bazikoze bazirina, kino ekintu kimenya amateeka g'ensi yonna.
kino ekifaananyi kati kikulagira va ku kiri ekyasoose okufuluma kino ekifaananyi kikulagira ddala ekifaananyi kituufu nti bano baadde bamulikodinze ku vidiyo okira bulungi nnyo ng'ali bwerere bute ebyo biyigo ekyo ekifaananyi kikulaga kuba kati wuuno yenna aliwe bamukubye ndowooza omulaba yenna ableedinga yenna omulaba ableedinga okitegeera awate wali kitegeeza bamukubye nga bamugyemu engoye ali bukunya bamulikodinze balina obutambi bwe ate soomo yekka kubanga bakikola nga baagala to humiliate bannayuganda bonna kye bakola kati for reference era njagala mutegeera ekigambo kino bulungi nnyo nti ebikolwa Muhoozi byakola tebimenya bumenyi mateeka wabula biri against the humanity bitya essaawa zino bo kye bapulaninga baagala kuteeka kutya mu bantu essaawa zino kye bakola baagala kuteeka kutya mu bantu wabula kati kambawo sensitive information kansule Mr. Joel Ssenyonyi tuuse ne ba MP mwenna okusinziira ku sources zange bantegeeza ntegeeze Mr. President tegeeze ne Lerup ne ba MP bonna ba national platform namwe bannayuganda bampulirize bulungi nnyo Mr. President nkusaba ne mukulu Joel Ssenyonyi mutwale obubaka bwange buno sibasabangako mutwale obubaka bwange buno nga kikulu meeting yabaddeyo olunaku lwajjo nga ono nvubuka amaze okukwata Eddie Mutwe ng'akonfamize nti yamulina meeting yatudde yabaddemu Sali Musale yabaddemu Museveni kennyini yabaddemu Janet yabaddemu ne Lwabwogo n'abalala bonna bakondemize ekikolwa kya Muhoozi ekyokukwata Eddie Mutwe nga bamugamba nti Eddie Mutwe is just a mere bodyguard, is not a politician. Even it's very rare to see Eddie Mutwe making a political statement. Why did you arrested him? Teyabazemu n'asirika ne bakonsultinga ne babuuza Sali Musale n'abagamba nti I advised you don't arrest those ones who are not politicians. Why did you arrest the politician? Why did you arrest Eddie Mutwe? Guy n'asirika as well. Janet n'abagamba naye akikona eminga Museveni yasirise busiisi Lwabwogo n'abagamba nze ndi against okukwata abantu abatali bannabyabufuzi ekyakwasiza Eddie Mutwe kikyo olw'okuba nti Muhoozi takolaga naani na Lwabwogo era baafunye olutalo era either tomorrow is Friday oba ku Monday Lwabwogo mugenda kulaba nga alina ekintu kyagenda okulonshinga eno video mujja jija Lwabwogo alina ekintu kyagenda okulonshinga mujja kitegera either agenda kwesimba mu kifo ekinene mu NRM oba alina kyagenda okulangirira ku Monday between tomorrow and Monday Tuesday alina kyagenda okulangirira naye nga bali mu lutalo olw'okuba tebakkiriziganya ebintu Muhoozi byakola ekyo si kyekikulu kyekirwa mu meeting yemu Odrek Lwabwogo yabagambye we are making a blunder. Which blunder? Nti if Robert Kyagulanyi Ssentamu and his colleagues, they get to know such information and it can lead them to leave that parliament, all of the NUP MPs and other opposition MPs to leave that parliament and they leave NRM in that parliament alone, nothing will prosper and nothing will go on. Even we can lose each and everything we have. Kati mukulu Joel Ssenyonyi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba abakulembeze bonna ba MOP abakuwuliriramu ne Mwami Ssenyonyi mubagambe bave mu parliamenti eyo tekyali parliamenti bonna bavemu tebaddamu bagende mu constituency n'obudde buweddeyo baagala okugendako tebagenda kubanga ono yabagambye omusajja ono mukoddomi we yabagambye nti singa NUP ejja bami ba parliamenti baayo n'aba opposition abamu bava mu parliamenti kitegeeza buli kye tugenda okukola kyonna tekiri ligiiti kubina ebikolwa bimuli mu kuwambamu abantu n'abagamba singa NUP ejja ba MP baayo mu parliament n'abasigala ba opposition kitegeeza nti bagenda kukozesa chance eyo kudimandinga aba all the political prisoners bonna bali makomera nga tegenda kukkiriza kugenda mu kalulu ng'abasiba bakadde tebaliyo ate nga mukyayongerako abapya. Is this the management? Is this the country we want to be in? Naye nga bana basajja tebawulira. Kati Mr. President ngenda kusaba tegeeza abantu bonna boyinako obuyinza n'abakukkiririzaamu tebadda mu parliament kubanga Lwabwogo yabagambye I know we have those ones whom we control, for them they can remain in parliament, but those who are going to decide with their boss Robert Kyagulanyi Ssentamu and their boss Joel Ssenyonyi, the moment they leave the parliament, each and everything which is going to take place in the parliament is not going to be rejected.
kati mukulu Joel Ssennyonyi Mr President ngenda basaba buli member parliament gomusaba ne muwandikira officially ave mu parliament n'agaana oyo munyampi temutegenda bulijjo munoonya banyampi oyo munyampi nkiddamu ngenda basaba buli member parliament gomugamba nti ave mu parliament taddayo naddayo oyo munyampi temuddamu kubuuza ani gwakolera kubanga ekituufu kiri nti parliament tekyalina mugaso bwe bange ino omugaso tebannavaayo kondeminga bikolwa bya Muhoozi bwe bange ino omugaso tebannavaayo kondeminga bubbi bugenda mu maaso mu ggwanga bwe bange ino omugaso tebannavaayo kondeminga kikolwa kya Muhoozi kye yakomandiza abasirikale ba SFC ne bagenda eriwawa ne bakuba ba innocent police serving officers olw'ekikolwa kye mutaategedde ekikolwa kyabadde kitya abasajja ba SFC bawamba abaana okuva mu different areas of the country no batwala mu different barracks okuli eya Katabi ne Galuga ne bakuba abaana ne babasiyaga abaana ne bayiika amadinisa kati aba SFC baleesa abaana ku poliisi ng'abamu bali mu kkoma abalala batonya musaayi tebasobola na kwogera mannya gaabwe n'obaleta ku poliisi y'eriwowa be basanze ku poliisi babagamba we can't admit these suspects, the one you call the suspects, because they are unfit. Tebasobola kubeera mu poliisi muno kubanga balwadde mubakubi amu tebasobola kwogera tetusobola kusigaza wano baki basibe bano mubatwale mu ddwaliro bafune treatment bamala ofuna treatment mbakomye wano eyabadalize timu ne bagamba nti kye mwogerako ffe tulina order from above bana abantu balina okubeera wano poliisi ne bagamba kikafuwe amateeka gatulagira tetusobola kukola ki tetusobola kuteeka basibe mu poliisi already nga basibe bakoze eki bali mu mbeera mbi tetuna bwe tugenda kinnyonnyola abasajja olw'okuba nti bali mu system sero gaju and educate gaju o sero bihogo and educate bihogo sera cow and educate cow by instructinze buli musirikale yabadda wa SFC n'akwata omuggo n'amasasi ne batandika okuba basirikale bonna ne bakuba poliisi bagiteeka wansi n'abasibe ne babakubiramu kino kyabaddewo olunaku lwajjo wabula parliament ennakyogerako buli muntu ennakyogerako teri akikondeeminga kati obanga basobola ogenda ne bakuba ba police serving officers abali mateeka bakomrade babayisa batya mu bisenge ebyo video mwazirabye eno yemu ku yo wotuukira okuba ossi akulira police station omukuba emigo n'omwavuza gwanga kiri mutandika okutegekera abannayuganda kiki mwesiga mu Uganda eno by the way for your sake kansoke mbategeeza ekigambo kino nzize mbagamba history will repeat itself abakulembeze bonna nga si bannansi bafuga bubi bannansi ekyokusatu omuntu yenna ngali mentally disturbed ng'alina history eya mental illness tateekeddwa kwesembereza mu office yonna ekisokera ddala mwana mugimu ava ku ngozi mu myaka gy'enkaaga nga tuyingira myaka gy'ekinaana Museveni yalwalako akajja bangu n'omutwala mu Eastern Europe eyo bamujjanjabira n'omwana ono mulalu tosobola kuŋŋamba nti wasomako wadde tewayita nobanga okyasobola okukomandinga abantu okukuba poliisi tosobola kuba nti wasomako ngero nga nti wagenda esandi hasi n'osoma n'olagira bakube abasibe mubasodomizinge mubateekemu ebitayimbwa emabega mutandika obbakuba ebikonda as if you are beating an animal n'ebisolo birina right Muhoozi Kanyarugaba bantu ki b'ogenda okulembera ng'osobola okuodalinga bakugoloza gwe Muhoozi kasoke kubuuza olowooza olina right ki mu nsi esinga eya constitution you are just an idiot. You are just an idiot, a grown-up idiot who doesn't even respect the law. Any serving officer is not allowed to torture any civilian, any armed civilian. To take a dua.
kubanga muri mu system educated cow and sell cow educated cow yensonga lwaki you don't reason omala okunywa walagiwo nomala okunywa simanyi kitoko nojja notandika muvubuka gwe oba oli traumatized kitaawo Museveni okutta nnyoko nga tebasobola kutwala butabika sokka kukebera ngalabi gwe ngoloza nti eggwanga likuli mu mutwe okwate buli munnayuganda omuteeke wansi w'ebigere ebyo kijja kuviiramu akabasa ate wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza ebikolwa byoli mu kukola essaawa zino that's the true identification bannayuganda gye basuubira okujja maaso awo kino kigenda balekawa omanyi bannayuganda we are very easy to forget and forgive naye when time comes somewhere somehow mujja kuleeta abantu baleetera ekintu ekizibu ennyo mwe kye mwagala mubeere oba kibeerewo naye mujja kifuna emikanesi gye mwagala kanzire wano mwenna bannayuganda bakola emirimu gyenkola please mwewale nnyo tribe statements muhoozi zaakozesa ndi wano bategeeza nti ebigambo nvubuka kampismaker empeke simanya ne byakozesa n'abalabadde bajja bava mu Bwakabaka n'Abaganda tebina kiryawukanako ne muhoozi byakola kubanga ono yabatuma via other people bale babatuma okukola ebintu bino neffe tetuli basiru tuli bagezi kubanga tutegeera muvubuka gwo muhoozi let me tell you one thing ku myaka gyo gy'olina 52 ndowooza 52 bw'obanga okyalowooleza mabega nga Volkswagen bw'oba okyalowooza mabega nga Volkswagen kitegeeza n'okutegeera totegeera gw'olowooza okusalira obuviiri obukulinga ng'embu kimemeesa balaavu n'olowooza nti gw'otegeera nnyo okwambala yunifoomu zisente za muwa musolo toyina lunaku lwali okozeeko tosabangako mulimu oli kusereza muwa musolo ennyumba gy'osera musereza muwa musolo emmotoka gy'ovuga musereza muwa musolo emmundu gy'okutesereza muwa musolo tolina ne kitaawo yennyini tabeerangako nti alina bizinesi gyali atandiseewo mwenna muli ba refugees. For reference, refugees are not allowed in any country when they don't have profile. Temuyina profile. Wabula ekintu ky'okidnappinga n'okuba abantu n'okubatta mu kikendeezi. Bwe mbanga mwagala nga temwagala bavuganya mujjewo akalu mugambe tugenze mu military rule teri kulonda. Teri agenda bateganya no muhoozi Kanyarugaba ne kitaawo ne taatawo Muwani ne kitaawo wa Salimu Sale ne mama Janet Museveni please mutuyambe mugambe tugenze mu full army oba military rule mujjewa kuba temwagala bavuganya bw'oteeka wako kiba kitegeeza nti oli willing okukkiriza bina bavidde mu kulonda n'essaawa zino temukkiriza bavuganya ebipande mbitimbulayo muwamba abantu abavuganya mbatta abalamu bawadde obutwa kiki kye muli mujjeewo okulonda mugambe nti okulonda okujjawo teri mugenda kuvuganya teri agenda banyega mufuge ensi emulwe mujagala kati opulani oyagala kukwata Kyagulanyi oyagala kukwata Nubian oyagala kukwata General Sensa oyagala kukwata gundi Mbogo buli muntu oyagala mukwata omuteekaawo omuteeka egyoyagala kubanga oyagala kutiisatiisa wabula ngembagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu ekikolwa kiwakoze kyakolaze muganda wange no sisobola kubeera muganda wo sisobola kubeera muganda kubanga nze siri mu system ya sell cow educated cow no ekikolwa kiwakoze soka weebuuze bwe nakutte edi mutwe ne mu postinga what was the reaction from the public more especially from the public from politicians from religious leaders from the place, from the media, from the international community, what was the reaction? Over politician, it is a wake-up call. But religious leaders, they're just silent, just asking themselves, is it true? Is this the country we are living in? For international community, they are not surprised. Kubanga, they know they are dealing with a muddy boy. For international level, they are not surprised. They are dealing with a muddy boy. We have a muddy dog and a muddy boy. So the international community, we are dealing with a muddy boy. Kati, ebintu bino gwakoze ekintu ngolooza nti olumya edi mutwe tolumya Kyagulanyi olumya famire yo abaana bo ne bazzukulu bo n'okulaga eggwanga nti liri out of control. Kankuddemu kino Muhoozi Kanyarugaba General Drinking General ekintu kye wakoze yes oyina amaanyi oyina emmundu
To expose Eddie Mutwe and to kidnap him, it doesn't hurt him. It just exposes you, your father, entire family, and the system, both local and international level. Because now the world knows your level of understanding. You are dense. You are dense. Okitegera kati Eddie Mutwe omulaze ensi yonna nti wamoto kyalinze. Enebere example nabo abatamanyikiddwa abali mu torture chambers bemuli mu kutulugunya. Okitegera bemuli mu kutulugunya abali mu underground mu chambers muli mu kutulugunyamu abantu. Okitegera kati njala bagamba gwe munda Uganda aliyo ngokyalise bijanjala empiso oyina kyotamanyi kyengendo kutegeeza kibujja kakawungeeza ojja kitegera nenga njagadde obategeeza buli kintu kyonna kigenda mu Uganda mukiwe amaaso ate mulina ekintu kyemutamanyi omukyala gwe bakwatire Bungereza Lydia Mugambe, if I'm not mistaken, musawa gye bujjako bakano bagenda musalira omusango gw'okutulugunya omukozi we. Ne can you imagine eriyo banna Uganda mbu abakoze demonstration wabweru w'ekkooti mbu baagala justice ku mukyalo oyo. Naye bw'obatunuulira bw'obatunuulira ebifaananyi byabwe nedda bano si banna Uganda zino ntala hamwe. You know message esoma bwete. A group of Ugandan assembled outside the Oxford court as they wait the sentence of Justice Lydia Mugambe. Some are holding placards and showing solidarity as proceedings begin inside the courtroom. They argued that the justice needed for fair hearing and all the cases against her not true. She was convicted on 4 counts related to modern slavery and human trafficking, a Ugandan woman murder, false pretense, forced labor, conspiracy. Ne njagala osokola bifaananyi bino. First and foremost beekwese. Obala beekwese. Kati bamala okwekweka njagala otunuulire face zaabwe. Njagala otunuulire face zaabwe bagenda okwekalakasa kuno kuliko mona Uganda indigenous kuno abo Otunulire ba abo naba operative ba Museveni nenga bali Bungereza batunulire babo gwo muntu obera te Bungereza nenga enviri zikulinganga enviri zembwa ngoli Bungereza babo abo naba operative munonya abo wabuto Bungereza temanyi bantu mudiringa nabo babo bagenze kulayininga wa Justice Lydia Mugambe bamujjeko emisango talina buzibu kati nno zize ensonga nga bwe zimiridde abali tebamanyi kiri ku kitebe essaawa zino embeera nga buli ku kitebe. Alright. Ndowooza mbufunze mutegedde bulungi nnyo njagadde president amanye kyekigenda mu maaso mu ggwanga kiki bamupulaningira okukola nakyo kigenda okuddako. Wabula ekyokukwata Eddie Mutwe ne bamutulugunya kitegeeza nti bamulikodinza obutambi nga either amaze omusodomayizinga obanga bamukubye nga ali bukunya ne baleka balikodinga videos kandi ne bataaka ekifaananyi kye baatadde. Wabula kino kimenya mateeka era buli muntu alina social media platform nkusaba otandika okkondeminga ebikolwa by'okuwamba n'okutulugunya bannayuganda kubanga kimenya mateeka. Era nkusaba mugende ku Twitter musindike ebifaananyi bya Eddie Mutwe ku embassy zonna eziri mu nsi yonna wonna wooli osobola okuwandiikira embassy n'ogitegeeza ebikolwa bye bakola mu Uganda. Musobola okuwandiikira ba high commissioners, mugende ku Twitter handle za UN, mugende ku Twitter za ICC, buli wamu mugende nga mupostinga ebintu bino kubanga twagala ku exposing abantu bano. Ekyokugamba nti mugenda kulemera muyinza mukole kye mwagala. You have all rights, but stop kidnapping and killing Ugandans. Time will come when you answer and you pay in the
heavy currencies mujja kusasulira. So Mr. President wona woli webereremo bagala kulyawo, Nubian bagala kulyawo, General Sense bagala kulyawo, Mbogo bagala kulyawo n'abala kubanga kibagala mubagala batestinge waters, batestinga amazzi gasoundinga gatya singa bakutte. Ye muhozi kyabala. Yikyabala nenga ndi wanotegeeza abantu nti abantu bangi abali mu tocha chambers betamanyi bibali mu kwagala bibali mu kutulugunya n'okutta. So no mukitegedde bulungi nnyo. Sagala baruyisa njagade tegeeza president mukulu Jore Ssenyonyi ngenda kusaba n'obwombefu muganda wange. Tegeeza bokulembera bonna bave mu parliament. Eyo information enjijje wala. Tegeeza bokulembera bave mu parliament. Parliament ekyalina mugaso. Teyina mugaso. Bave mu parliament. Bwe papa tebavudde mu parliament kiba kitegeeza nti nebino bitulwana byabwerere. Tebasobola kulya amateeka gafa mu kama waabwe. Parliament mugiveemu teyina mugaso. Okitegedde bulungi parliament teyina mugaso mugiveemu. Kubanga tukyabanja abaana bali abakadde ate tuzaako abalala nga bano kyekigendera kyabukwata. Naye ye lwabogo mu meeting information jemba wadde bagambye nti singa bano banaava mu parliament ne bademanding abasibe bakadde bakwata mu kalulu akawedde nga mwongerako n'abalala ne bava mu parliament buli kye tukola mu nsi kigenda kubeera nga tekiri ligiti. Mr. President nawo okimanyi mukulu Jore Ssenyonyi nawo okimanyi nti kasita opposition tebeera mu parliament ebintu gavumenti bye bakola mu parliament bibeera tebiri ligiti kebeera bukiiko kezibeere bills kezibeere ekizona ziba teziri ligiti kati mutuyambe mujje nga labeza mu parliament. I'm sorry to mention muveemu temulina temulina bimugenda kukolayo already buli kimba kiyisanga bye baagala n'ekirala temwetaba mu mazina g'enkibo okubeera mu parliament mutesi tuba kyemu kyabona bimuteesa bo bali mu kuwamba bantu kubanga kati ekiseera bayinza okudda botakiikiriza mutuddamu kigendako wadde okikolako ekintu kyonna olw'ensonga balina kye baagala okukola naye mubaleke bale kulina kye baagala. Naye nga nfundikira ebiseera bisinga bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Bw'onyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi oba ogizaaza emize. Mukulu Yoseri Tibahabulwa Nyando Nabayisirwa mutabani wa Kalekezi ne muganda we Salimu Sale saako ne mutabani wammwe Dere Drinking General. Ekimwerabidde kiri kimu nti obukulembeze bulinga mwenge ogumya n'otamiira naye hangover n'abakutunira ng'otamidde bafuna ekifaananyi kirala. Bannayuganda mubatutte nnyo for granted nti bo basiru ne mukozesa ensimbi z'omumusolo okukola ebintu by'ekisiru nga mwalibadde mukola ebituufu. Wano tosobola kunga nti omusajja omukulu ogenda okujjanjabwa n'obuwumbi bw'ensimbi n'oleka nga mu Uganda gy'ovudde teri ddwaliro. Tosobola kungamba nti mukwata ensimbi z'omumusolo ne muzigulamu emmundu mulwana naani era ani afunamu. Museveni bwe kyanga ogenda e Congo okubbayo njagala ombuulira ekintu kimu bannayuganda kye babenefitize okuva lwe mwategenda e Congo okubba okuva mu kinani mukaa kutuuka olwaleero nja kuva ku social media. Museveni and your group, can you show us one tangible evidence or tangible interest or benefits which as we Ugandans gained in your invasion in Democratic Republic of Congo since 1986? What have we gained? But you spend billions of money, of taxpayers' money to invade the Congo on your personal interests. Why do we gain as you Ugandans in your invading neighboring countries like Congo? Mufunye mubye gorodi, mubye bulichimu, tetulina wadde dagala, wadde kawuru balo ketulaga nti kano twakajja Congo. Wachimu omunesimbi z'omunsolo. Era mbuza Bannayuganda muli obukadde 49 plus akabinja akatawera na mutwalo keka controlling eggwanga. Era abakuya abasajja be police aberuwa bonna babadde basera account educated cow sero bihogo educated bihogo tunde ente owerere ente bibaba kubye era mwegendereze nnyo be balina emmundu za ezikolebwa Israeli nezikolebwa mu America vako AK47 no omusirikale nagosanga nga akutte emmundu ezikolebwa mu America nezikolebwa Israeli ezitafaanagana AK47 oyo wa SFC era wa kabano. Nchiddamu omuntu yenna gosanga omusirikale ng'ayina kombati yengeri ngejjudde buli kyakulwanyisa ekyetaagisa ayina elementi
alina ebiso, alina magazini, alina mundu nga CK47 ayambadde bulungi, bebiso okolo aba SFC batujunga ne mundu jibakutte siya AK47 ke kakabinja ka muhozi ke training na ye okalya dakadda densekere ojirira mukati konekusanga mu coffin. M23 SFC mukole muino kola naye mujja kilo zaako ngalenda bujisi mufungize. Video tutusingana kusabire zakawungeze. Eno jagadde giretanga breaking news, President Mutegeeze n'aballa na cheche tagisokola, otherwise nzo kwange ngumaze tusekana kusabiri video wedde.